Never find is a Munji, no Veda de sanctuary. It's Magana Weti. The rest of the Pila Akawe, Sunday walk back up chair. Come, I ever say, is Akachi, no, you want to join only woman, Mazin, and the car, at least fair me.
ebandika bigamba ngu y'obutuukiriza emyambi waffe otuyambe ffenna buli omukisa kinoomu kuba tuli ku levo za njawulo otuyambe gwe atutegeera paka ebusibwa otuyikize ebintu bino ate tukoma awo tuteeke mu nkola ebintu byetukola bulijjo baneiba gyetubeera ebintu byetubeera wonna tubeere nga tuteeka mu nkola kuba kintu kiwatuyiriza nti awuliriza ekigambo kyo n'akiteeka mu nkola ewaba biranga ennyumba yazimbibwa mu lwasi twagala tubeere ennyumba yesu tukusaba otuyambe tutegeere ebintu bino ffe tutakkane bw'atweyusibwe olina eddungi lya yesu sayo amiina amiina so omulama gwa samuel byagulaba mu lutimbe naera kugenda mpolampola kozesa eddakiika ze bampadde naye nabasibimazeeyo tewali buzibu walwaka tulikomawo netulimaliriza naye yagala tufune omusingi okutegeera kubanga olwalayo tulina abazaana n'abaddu ba yesu abadde mu musomo guno emyezi bamukaaga so lwali tugenda kuba tuma bagende nga bakole ebyo bayize naye omulimu gwetu okutegeeza wano nti abatana bakola musomo namwe mwandiza bakole ku gfm zikira twatandika omusomo guno mu 2017 mwaka ku mwaka omusomo gubadde gubeerawo okusababwa ne mu covid ey'abantu basoma so byonna byemwagala okumanya otugwendeebyogamba ebyo kitegeeza ki omusomo ogunaddako beera omukwabo abagenda okwetaba wadde oli wa luganda tujja kufuna abakusomesa nga bamanyi oluganda oba tufune abafumisa so omulaba ogamba olutalo olw'omwoyo n'omukkiriza olutalo olw'omwoyo n'omukkiriza yanwalira entalo zange ye wabuza olwana naawe amiina yazinwalira n'asigala ku musalaba ndwalira ne bamukomera n'afa n'azukira n'atuula omukono gwajjo gwa mukama naye nagamba nkulaze tebakikola wadde ekkubo so nayagala olinda yanwalira entalo zange nga naawe okimanyi wamukyolina okola ddala oli mukkiriza katalekere kasobole kumanyi mu kitabu kya yobu picha kitandika ekifaananyi kitandikaga mu kitabu kya yobu nti batandika abantu ebisinga yobu bagamba yobu yali musajja mugagga nnyo nga tewali amusinga mugagga mu nsi eyo eya middle east ali mugagga naye nga yobu alina ekintu kimu kyatekakesera ng'atya mukama kati tukyantusetegeera yange netegeera nti actually osobola okuba nga gwosika okugamba nga tosokya mukama kuba bamalowooza ti omulokole enaba mwavu kubeera ensisi yo ogenda muggulu kyesi kituufu bayibuli sikugamba osobola okuba omuganga atemukkiriza kakati netandika bagamba nti yobu buli nkya yafubanga okulaba nti atambulira mu kkubo ery'obutuukirivu bande egamba nti yobu yali talina musango mu luzungu kibayita blameless era okubabulira lwaki kikulu nnyo nti buli nkya yasinganga mukama neyeetonda neyenenya kubanga yali alina kyamanyi namwe kimulina okumanyi olwaleero wewe bagamba nogamba nti n'abaana be bennyini kuba abaana baali babagagga mu kakyo kano abanakapula abayita rich kids baana babagagga babeera na birthday party babeera ku promu bavuga motoka nene kati bayibuli egamba nti n'abaana be bennyini yasabanga mukama abasonyiwe kubanga yategeera gye baliranga sente ezo baholdinganga birthday party bakola okujaguza singa kindi bayinza okuba bayonona erinnya lya mukama ne boogere batalina kwogera so eyeetonda
mu luzungu tebakiyita cover. Bw'aba azze mu nnyumba yo oba w'obeera nti gw'obalinako obuvunaanyizibwa obwo si bwa kubawa mmere yokka gye balya gye bateeka mu lubuto oba okubajjanjaba oba okubatwala ku ssomero, wabula n'okubasabira. Terwalwa nga Bayibuli egamba ne lutuuka ng'abaana ba Mukama balina okusisinkana. Yali morning glory. Balina okusisinkana abantu bogereko ne Mukama ku makya. Simanyi budde bwali bwa ku makya oba kawungeezi. Naye Bayibuli negamba ne Sitaani n'ajjiramu. Mukimanyi nti Sitaani yali mwana wa Katonda? Banange Sitaani mubi, naye Sitaani Katonda yamutonda. Ate Sitaani kyabeeredde obubi n'akwasa n'obusungu nti mu bonna Katonda be yatonda yali asinga amagezi n'obulungi, buli kimu ng'akimanyi. Era ensonga lwaki naye yali agala abeere Katonda. Mukama n'amugamba wente tubeerawo babiri, genda ku nsi. Kakati Bayibuli egamba ne Sitaani n'ajjira mu baana ba Mukama. Era naawe waliwo ekyokuyiga nti si buli lukuŋŋaano lwa Yesu yeebazibwe, bonna babeera bazze ku Yesu yeebazibwe. Abamu baba n'ebigendererwa ebirala. Gamba akulinaanye nze si yenze oyo, nze ndi wa Yesu. Kaakati ne bateeka mu kaboozi, Katonda n'abuuza Sitaani ovaako wa? Ate Katonda nno kyabeeredde alinga atamanyi Sitaani nti bw'atambula. N'ambuuza ssebo ovaako wa? Teyamubuuza ani akuyise wano. Kitegeeza Sitaani wadde yagobwayo waliwo byasobola okutuukako n'agamba Mukama. Era tugenda bira mu byawandiikibwa. Yamubuuza ovaako wa? Ekyamubuuza kiyambe ffe abasomi tutegeere enkola za Sitaani. Yamugamba ssebo mbadde nawuna. Gamba okulawuna mu luzungu bakita patro. Badde nawuna ensi yonna, nva wano nzira wali, ndikoma mboga kwata zooni, ndikyanja ntambula. Nayongera emboozi n'amugamba omuzaana wange Brenda omulabye? Tewali amwenkana mu nsi, buli kimu kyakala kiri kiriya, omulabye? Sitaani amanyi kyaddamu. N'agamba no Brenda oyo wana wa bwereere, kuba buli kimu kye yeetaaga wakimuwa. Buli kimu wakimuwa. Alina ssente, alina abaana, alina buli kimu. Njagala obimujjeko byonna olabe bw'ataakwegaana. Mukama n'amugamba manyi nze Brenda gwe ŋŋamba mumanyi. Kati naawe waliwo ekyokuyiga bannange. Emboozi eno eri wakati wa Katonda ne Sitaani. Ate balinga abali mu betingi. Bawaddeyo erinnya lyo. G'oli ono oli ku nsi, oli mu bibyo, oli mu TikTok oba biki byonna, naye bali eri bakwogerako. Yagala balaga entale z'omwoyo. Katonda n'awaayo erinnya lya muddu we ng'akimanyi amwesiga ajja kuyimirira. Bannange mu ngeri nnyingi nnyo ebizibu ebibatuukako sigamba nti buli kimu wakoze kibi. Ebizibu ebimu bibeera ntalo za mwoyo. Ate nga Mukama kyagenderera nti oluwangule akuteeke ku ddaala eriddako. Ate olina odduwangula gye bayita promotioni. Bw'otaluwangula ng'okola retake. Mukama obudde bwonna abulina, naye lwakuba ggwe nze nange obudde bwe tetuba nabwo. Kuba batugamba ku nsi kuno tulinako emyaka si mingi. Kati bw'osubwa okukyalirako n'ebiro byo, kitegeeza oba weerwisa. So bw'okula n'otegeera entalo n'oziwangula n'opromotingibwa, Katonda ekyo kyayagala. Story eggwa bweti nti Mukama yamugamba genda omuggyeko byonna olabe bw'anaaneegaana. Bayibuli egamba Yobu Mukama n'amuteeka mu mikono gya Sitaani. Bayenda kukozesa erinnya lya Brenda naye kankozesa ery'omulala. Mukama n'akwata n'amuteeka mu mikono gya Sitaani. N'amugamba mukuwaddemu. N'amuyuzaayoza. Yali ali awo nti ente zibadde tuzirunda zonna kibyagazo.
azze ne bazitwala ne bazippa. Abasirikale bavuddewa ne bajja ne batta buli mulaalo ne batta endiga zonna. Ekyasembayo ddala kyali nti abaana bo babadde mu nnyumba, ennyumba n'ebagwako bafudde bonna. Yobu n'agamba statement gye tutera okukozesa nti Mukama yagaba era yaggyawo erinnya lye ligulumirizibwe. Ekyo kyanyiiza Sitaani. N'addayo n'amugamba, olaba nakugambye nti muddu wange mwesiga, obimuggyeko byonna naye akyali gumite, kati ki ekiddako? N'amugamba, manyi flesh for flesh, mubiri njagala omuwa obulwadde. Wulira bw'obeera mikono gya Sitaani ebibeerawo, omuwa obulwadde buli kimule bw'ataakwegaane ku feesi yo. Tusoma nti Yobu yafuna ebigenge, Yobu ne yeetakula. Bannange ebbanga lino lyonna lyali lya myaka mingi. Abamu abasoma ebyafaayo bagamba emyaka gyali nga 4 Yobu gye yabonaabuliramu ebintu bino. Naye byaggwa bulungi, yasigala ayimiridde. Yalinamu ebintu ebimu era ebijjawo nga Mukama kisi kye sikoze, lwaki mbona. In fact ne mukyala we n'amugamba, naye ggwe naawe bino ebintu bya Katonda bye weesibako kalungi ki? Mwegaana ofe, kuba sira lwaki obonaabona. I'm paraphrasing. Naye Yobu yayimirira paka last. Era Bayibuli egamba Mukama yamuzzaawo n'abeerawo emyaka emirala 140 n'azaala abaana abalala nga tewali abasinga bulungi mu ggwanga lye n'ebirala bwe bityo. Kanjakadde ekitandike bwe ntyo balage nti entalo ezimu ze tulwana sigamba nti tuba twakoze ebibi. Mukama yakikola bw'atyo n'agamba nti kasita olokoka oba okoze olusazi n'ogamba nti wano mbadde wa Sitaani, kati nzize wa Yesu. Kiringanga omuntu n'agamba nvudde mu NRM nzize mu NUP, awo nga mutandikamu mwerigita mulaba ono buli omu. So bwe kityo bwe kiri, bwe tulokoka tuba tusaze layini. Kitegeeza oli afuusa ani? Opposition mulabe. Naye mu byobufuzi ebyekikulu tekirina kubeera bwe kityo. Si bwe kirina okuba ne demokrasi zaffe bwe kityo bwe kiri. Teri kalungi oli kakola ali mu opposition. Kati mu ntale ez'omwoyo bwe kityo bwe kiri. Tikasita olokoka. Waliwo wano kummwe omuntu yayita n'abakulokoka naddala nga tuli bakulumu, ebintu biba bitambula bulungi, sente zijja, emikwano olina, bakuba amasimu ne munyumyamu ne mugenda ku beach. The moment bw'olokoka tyali yakukubira takyakukubira, sente zibuze, gona okulaba ebizibu bijje. Wali alyabeddeko bw'atyo. Kakati kyekyo nti oba osaze layini, ono ga yalinga akugamba nti kasita okomawo eno nja bikuwa, naye bw'obeera eyo n'okiraba. Waliwo omusumba abamu kumwe mumanyi ow'omutundwe, alina statement gyayogera gyentera okuwaako ekyokulabirako. Agamba kamulabe ekyabalokosa. Mwe muli mulowooza mugaati na bata kusiiga? No, obulokozi mulimu lutalo. Yesu yennyini mu bigambo bye yagamba ekigambo nti tosobola kuba muyigirizwa wange oba mugoberezi wange nga toweetisse musalaba gwo buli lunaku n'ongoberera. Ebigambo bya Yesu si bya Pawulo omutume. Yesu ayogera omusalaba kuba yali akimanya agenda kufiira ku musalaba, naye n'agamba nti gwe wenna egamba nti ngenda kuba mulokole tosobola kuba true disciple, omugoberezi, omuyigirizwa omutuufu nga tositudde mu musalaba gwo gwennyini n'ongoberera buli lunaku. Abamu tukozesa eŋŋombe egamba nti yagamba kiwedde, kyova n'obwo obuyimba tubuyimba yazirwana.
sinzire nzirwana waliwo kamukama ensalo zalwana ayina ekiraka nkingere kino ti entalo zino ngere omulaba sitori ya yobu entalo zino mukama asindika bamalayika ne batulwanirira era kambawe ekyokulabirako ekirala mu kitabo kya Daniel essuula etandikira mu ya mwenda n'epaka ku y'ekkumi Daniel yali muyigiriza wa Katonda. Daniel yagenda mu buwaŋŋanguse ne banne baali bavubuka bato batiini myaka nozanga 13-14 era gye baakulira naye Daniel ng'amaze okukula afuuse omusajja yayagala yeebuze Mukama lwaki abaana bo b'oyagala bwe wajja e Misiri lwaki tuli mu buwaŋŋanguse lwaki nze gwe walokola n'onzija ku mwenge n'onzija mu bwenzi ate lwaki onzizza mu kubonaabona kuno so n'agenda mu maaso okubuuza Mukama lwaki embeera eri bwetyo kati n'asoma ebyawandiikibwa Bayibuli egamba n'asoma ekitabo kya Jeremiya omunabbi omulanzi abamulanzi abanabbi n'asoma naddala essuula ye ya 29 gye tusoma akanyiriri ak'e11 bw'otandikira ku kanyiriri ak'omunaana kankasome kubanga kikulu nnyo okutegeera ebintu bino tusoma nnyo Mukama alina mu Luzungu I know the plans I have for you declares the Lord, plans to give you a hope and a future. Ebyo birungi naye waliwo byayogera ebirala nga tonnatuuka kwaka akanyiriri. Erimeya ali mu ndagaano mpya mu ngadde ali mu nkadde okay yino ngirabye kati agamba bw'ati kantandikira ku kanyiriri ak'okuna Yeremiya 29 bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye mukimanyi nti Mukama wajje CDF mulamba alina amagye kino kitegeeza lutalo the moment nti naye yennyonnyolanga Mukama ow'eggye banangola olutalo tumuyita nnyo baby Jesus naye musirikale bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye Katonda wa Isirayiri ng'agamba abo bonna be natwala mu buwaŋŋanguse okuva e Yerusaalemi okugenda mu Babilooni nti mwezimbire amayumba mutuule omwo mulime ennimiro mulye ebibala byamu muwase muzaale abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala muwasize batabani bammwe abakazi ne bawala bammwe mubafumbize nabo bazaale abaana abalenzi n'abawala mweyongere obungi nga eyo nga mukyali muli mu buwaŋŋanguse temukendeera era munoonye emirembe n'okukulaakulana kw'ekibuga gye mbatutte mu buwaŋŋanguse musabenga Mukama ekibuga mukisabire kubanga bwe kikulaakulana namwe mujja kukulaakulana akantu ako njagala mukakubewo nyaawo nti waliwo tubeera nga tuli mu mbeera embi ennyo abamu ne tubeera nga tetwagala gavumenti abamu ne tubeera nga embeera y'ebifuna mbi Mukama agamba pozikyayo nga omwegayirizi olina okusigala nga otunulidde ye ng'osabira embeera n'abakulembeze baayo babikyuse kubanga bwe bikikyuka naawe oba ofunamu naye bw'obeera nga ate oli ku sayidi eri buli ssaawa kitegeeza kigenda kulwawo kuba olusaba abakulembeze baba tebamanyi Katonda nga bw'omumanyi so nabagamba musabe embeera ekyuke mukulaakulane kuba nammwe awo mukulaakulana ddala Mukama bw'ayogera bw'ati emyaka 7 nga mbadde ku lunyiri lwa 8 yes ddala kino Mukama ow'eggye n'akiddamu Katonda wa Isirayiri kyagamba nti temukkiriza bannabbi n'abalaguzi abali mu mmwe okubalimbalimba temussaayo omwoyo ku birooto byabwe bye babalootolola naga nammwe abo mweroosaloosa
Mukama mpulira ngamba mu kiseera kino temuteeka mwoyo kwebyo kweroosaloosa. Babategeeza obunabbi bwa bulimba mu linnya lyange, sibatumanga, bw'ayogera Mukama. Kubanga Katonda yali yabasuubiza nti batwala mu nsi ensuubiza awali amata na byonna. Kaakati bali mu buwaŋŋangu, bagenda mu buwaŋŋanguse, bannabbi bagamba no, oyo nabbi Yeremiya byayogera bibye. Mukama yatusuubiza ffe tuli mitwe tetuli mikira, tuliwola se tujja kwewola. Kyayogera n'abagamba abo bannabbi bemuwuliriza babalimba. Kuba bagamba ngenda kubalamula olw'ebibi bye mukola. Kati kyo kyagezaako okunnyonnyola wano. Namba 10 olunyiriri n'agamba ddala ddala bw'ati bw'ayogera Mukama nti emyaka 7 nga giweddeko e Babilooni, ndijja gye muli ntuukirize ekisuubizo kyange eky'ekisa, mbakomyewo mu kifo kino, kubanga manyi enteekateeka ze nnina gye muli, enteekateeka ez'okubakulaakulanya so si kubakolako kabi, enteekateeka ez'okubawa essuubi era n'obulamu obw'omu maaso. Ako kakanyira ka 11 ke tujjamu kokkaako ne tulaba biri ebisooka. Abagamba muli eno emyaka 7. Kaakati Daniel asoma ekitabo kino ng'ali e Babilooni n'ategeera nti tugenda kubeera n'emyaka 7, n'abeera nkyali mulamu. So n'agenda ewa Mukama okusaba. Bayibuli egamba ne yeetonda, sura y'omwenda ya Daniel, ne yeetonda ebibi by'abajjajjaabe, ne agamba Mukama twasobya otusaasire, negina emyaka 7 otuyambe tutambule mu kutyako ne mu kkubo lyo. Kati Bayibuli neetuwa ekifaananyi ekirala mu ntalo ez'omwoyo nti yali awo nga wayiseewo sabbiiti 3. Gaburiyeri n'ajja. Gaburiyeri malayika wa Mukama n'amugamba okuva lwe watandika okusaba olunaku olwasookera ddala, Mukama yampa ansa gye nkuleetera. Naye nali nzija ne nsanga bamuyita omulangira w'e Perusi, yo sitaani yennyini, namusanga mu bwengula n'ampamba. Badde naye wiiki meka? Nno mutume wa Katonda Gaburiyeri malayika ate mulwanyi yamuwamba ennaku lumu 2, 3, 4 paka ennaku 21. Banage mutegeera entalo ez'omwoyo. N'agamba era singa tabadde Gaburiyeri yazze n'antaasa, bano bagayi bampamba ne bantwala ne bakabaka abalala, era gye mbadde Gaburiyeri yazze n'alwana n'amagye ne banzijayo, era bwe buno obubaka bwe nkuleetedde. Ate nina obbukuba mangu nzireyo nga tebannaba kuggalawo. Obwengula buno nga bwe tubulaba, tulina eggulu erisooka we mulaba ebire, ennyonyi we ziyita n'ebinyonyi n'enkuba. Kati waliwo obwengula obwokubiri. Obwengula obwokubiri ye kagiyite secretariat y'omulabe Sitaani. Bw'atuula kambalaga ekyokulabirako kubanyi kagamba naye atula okumaliriza eddakiika nsigaza ndoza nga 8-10. Egamba bweti mu kitabo ky'Abaefeso essuula ey'omukaaga, Ephesians chapter 6 from verse, I'll start from verse 10. Datandika n'akanyiriri ak'ekkumi. Abaefeso bali mu ndagaano ki mpya? Okay, bafunye. Kati abandaba mu kusooka bagamba bannange omusumba abadde ati tamanyi bitabo gye byata. Agamba bw'ati essuula ey'ekkumi, eky'enkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge. Mwambale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke musobole okwolekera enkwe za Sitaani. Kati bino abiwandiikira balokole bannange mu kyaki y'Abaefeso. Tiyabasanga ku street abatannaba kulokoka. Agamba balokole tiwaliwo entalo ate azirimu Sitaani. Akanyiri ak'12, kubanga tetumeggana na mubiri wadde musaayi. Kati bw'oddaawo n'okyaba muganda wo oba taata we yakkuba oba mujja wo, byonna ebyo
oba oli mu ntalo za musaayi na mubiri. Yagamba tetulwana n'ebyo. Walwayi namugjayo wano. Kyogedde bwoge kirabika kituufu. Bannange tolwana naye, mutwale wa Mukama. Mukama ajja kumusootinga. Agamba wabula tulwanyisa abafuzi n'ab'obuyinza n'amaanyi ag'ensi ag'ekizikiza n'emyoyo emibi egy'omu bifo ebya waggulu, heavenly places. N'olwekyo mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke musobole okwaŋŋanga omulabe ku lunaku olw'akabi, era bwe mulimala okukola byonna mulyoke musigale nga muli banywevu. Mu njogero y'olwaleero bagiyita mubeere gumite faamu. Muyimirire nga muli banywevu, ng'amazima lwe lukoba lwammwe lwe mwesibye mu kiwato kyammwe, ate ng'obutuukirivu kyekyomu kifuba, nga mwambadde n'engatto mu bigere byammwe nga mugenda okubuulira enjiri ey'emirembe. Mwali mubaddeko mu kusaba okwa Friday night, musumba n'abagamba gye mwali eyo nti kakati tugenda kwambala ebyambalo, kwata ku mutwe, gamba ntaddeko ekyambalo ekyobutuukirivu, teekako ku mutwe, teekako kati kwata mu kiwato, gamba omusipi ngwambadde. Bannange si bwe tulwana entalo ez'omwoyo. Bw'agamba nti weesibe omusipi ogw'amazima, kitegeeza tambulira mu mazima mu bintu byonna by'okola mu bulamu obwa bulijjo, si event ya night prayer. N'agamba engule helmet ey'obutuukirivu nti beera mulokole ng'ate otambulira mu mbeera eza bulijjo, okola ebikolwa eby'obutuukirivu, awo ogenda okulwanyisa omulabe. Si bya drama. Wuuyo stand, mumulaba wuuyo mukwate, yimirira, ajja. Tukola drama. Nze lusi ngamba ne sitaani abeerawo n'aseka ddagala. Bano si bwe tubikola. Bwe tutambulira mu kkubo ery'obutuukirivu ne tukola ebintu eby'amazima, ne tukola eby'emirembe, akugambye yambala engatto ez'emirembe, enjiri ey'emirembe. Waliwo abamu ku ffe ab'eŋŋanda zaffe twabakyawa oba batukole, naye bw'olokoka Mukama agamba tambula oddeyo n'engatto ez'emirembe, osabe ekisonyiwo wadde be baakusobya kuba gw'omanyi okubasinga, awo oba ogenda kubawangula. Naye bw'ogamba nti nabeesonyiwa, mulabe ng'asuna endongo, gamba oyo mulina. So nga bagambye nazze kubasunirako omusomo tuba nagyo, kambabuulire, njagala please run the slide to the part of the prayer school. Balage bye tusoma mu musomo guno. So kina kijinammwe mujja kujja mubeere musomo guno nga mmaliriza, kuba obudde buno buyinza obutamala buli kimu. Yes, please scroll down to prayer school, term 1, term 2 and term 3. Ne slides ne gundi ebyogerako. The IFU virtual prayer school. It's a training program. Banange slides tezikyuse naye kankinyonyere wano wendi nti omusomo guno gubeera mu ttaamu 3. In fact katuguyita spiritual warfare awareness program, okumanya entalo ez'omwoyo osobole okutambula ng'omanyi ate ng'oli muwanguzi. So ttaamu esooka ebeeramu topic 12 eyekwata ku lutalo lw'ggwe ng'omuntu. Ettaamu ey'okubiri ekwata ku ntalo gye tubeera mu makommunity mwe tubeera, ku mulimu gye tukolera. Ttaamu ey'okusatu yegenda ebuziba, tugiyita strategic. Kaakati gundi slide ziganya okutambula. Esooka tutandika ne Mukama bwe yali akutonda yali alina kimu mu ntegeka ze. Ekyokubiri okusaba kutegeeza ki? Sala zaawukana zitya, nti sala ki gy'osaba wa? Ekyokusatu
nsobola otya okubeera nga ntambula ne Mukama buli lunaku, nva ewaka nga bamulaba abasiraamu buli kimu bisimilla nebirala boogera. Nsobola otya okuba nga ntambula ne Mukama okuva ku makya paka lwenkomawo paka n'enkya. Ekyokuna, okutegeera ebirooto n'okulabikirwa. Ekiddako, obwegayirizi kye ki? Then tulinawo omusomo oguddako nti okwegalagananya n'empungu. Bayibuli eyogera ku mpungu emirundi egisinga obungi, tulina okuba ng'empungu. Isaiah essula 4 nti abeesiga Mukama balinga empungu. Then netwogera ku kusiiba, amaanyi agali mu kusiiba n'obwakabona. Kati eyo yettaamu esooka ey'omusomo guno. Eyokubiri, tubeera ku gye tubeera. Altars kyeki? Ebyoto kyeki? Okusinza ebibumbe n'ebirala ki kye tufunamu? Okutegeera endagaano. Abamu ku ffe, era ntinyonyo ku example, twali tukula tuyingira mu ndagaano, bazadde baffe baatuyingiza mu ndagaano, ebyokwabya ennyimbe, ebyokumala abalongo, ebyokwalula, ebyokulima ebiggya, ebyo byonna bibaweebwanga bulombolombo na nnono, naye ziba ndagaano. Kati oba tubimanyi, ze entalo ze tuwaana. Oli wano jjajja yafa emyaka 3 naye omuloota buli kiro ng'ajja akyusiza gomesi, buli kiro akyusa gomesi. Ekyo tekiba kitegeeza waliwo enkwaso, waliwo owabikkulibwa awalina okugalibwa. Kati ebyo tubigiza mu misomo gino. Spiritual gates, emiryango egy'omwoyo, generational sins, okutegeera ebibi eby'emirembe, generational curses, ebikolimo eby'emirembe. Nze jjajja wa jjajja wa jjajja yali munywi wa mwenge nga mwenzi, ogenda okulaba ne mutabani wo byebimu byaliko byebyo, ng'oli mulokole naye ng'obiraba mu famire yammwe. Ne tusoma ku mwoyo gwa Jezeberi, ne tusoma ku okubeera polygamy, kubeera n'omusajja n'abakazi abasukka mu omu, kirina ki mu ntale z'omwoyo. Ne twogera n'okusumululwa bwe bityo. Kaakati bino byonna tubyogerako kimu ku kimu nga bw'obuuza ebibuuzo nga kennyini bw'okola ki? Bw'obiteeka mu nkola. Nti bw'obanga ddala gw'obadde buli mwezi odduka n'ogenda ewa jjajja, simanya mulime kubijja. Banange okulima ebijja si kibi. Zetwagala kubeera nansiko waka. Naye bw'olabanga okulima ebijja bakuba bayita mu kuŋŋaane mwenna mubeereyo. Ako katego. Muli empogola, muliyo muwumbo, katego. Mugenda kukola ku ndagaano kuseesaamu. Byonna ebyo n'ennyimbe. Kati bino omusomo gubitulaga. Ogenda okulaba nti entalo z'obadde olwana ng'era bulijjo weebuuza Mukama, naye Mukama kiki kigenda mu maaso. Ogenda okulaba nga atandika okubikkulira nti olina emiryango emiggule gy'olina okuziba. Yesu yakulaga ekkubo, n'alwana n'awangula, n'akuwa ebisumuluzo. Kati gwe oggulawo ky'olina okuggulawo, n'oggalawo n'ekyolina okuggalawo. Mukama bawe omukisa. Everybody complete.